Ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo bizze bitegeka empaka z'emifumbi okulonda abazannyi basatu mu buzito obw'enjawulo abanayitawo okwetaba mu mpaka mulindwa eza Mr Uganda mu Desemba. Empaka z'amasekati oba Central Region zakwindira kwa SKG mu Ndeeba ku lwomukaaga olujja era omukubazi essunze ye Hussein Kato mu buzito bwa welter era atubuulidde enteekateeka ze. Empaka z'okwegezamu ze nagenda n'enzannya embaale n'embeera wa kusatu overall nsuubirawo wonna nali ntegeka mu masoozi zange competition ezigenda okubeeza amaanyi eziddako. Ono era asuubira okuvuganya okw'amaanyi mu mpaka zino kubanga ye ne banne beetegese bulungi. Abazannyi bangi abalungi nja kwogera ku lubega Godfrey, waliwo Daniel Mwesigwa, waliwo Muwangala Meka, waliwo Semuyaba Francis, bangi abalungi. Kati era atubuulidde ebimu ku biruubirirwa by'alina mu muzannyo gw'emifumbi. Omuzannyo buli w'ogujja wano I think it's epic. Oba olina kutunuulira mpaka zisingako okubaza amaanyi. That is international. Abazannyi abasoba mu 6 be basuubirwa okwetaba mu mpaka zino. Regina Nalujja, NTV Kusawemu.